Emabega kaawo nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yakatandika olutalo lw'okulwanisa Yoweri Kaguta Museveni ne banne. Abantu abasinga batandika okufuna endowooza nti Bobi Wine ayinza okuba akolera Museveni. Bobi Wine ayinza okuba yateekebwawo Museveni. Wabula gye tuzze tweyongerayo abantu batandise okulya ebigambo byabwe. Abasinga bagamba nti Bobi Wine aliko amaanyi ag'enjawulo. Eyaliko speaker wa parliament right now omugenzi Jacob Oulanyah yavaayo n'ategeeza eggwanga Bobi Wine is not a person. Bobi Wine is an idea. Abasinga tebakitegeera. Era na buli kiseera waliwo era abo abatono omuffe abakyalowooza nti Bobi Wine wa bulijjo. Now, muganda wange Shama akuleetedde ensonga lwaki buli eyeekoona ku Bobi Wine yagwa. Oli ku Verse Strange 256. Endeavor to subscribe, tap the notification bell and share the video to as many people as you can. Asudde basegona, asudde baani. Okeera kumacha kumweri jamu. Kati nga nawe okeera kumacha mu Infinity Class tujja gikuba tujijjewo. Gwe bagitandikawo. Mumanyi gye twava. I'm still standing. Chief Koka yebuuza. Nange ekyo ekibuuzo nange ansa mumanyi gye twava. Mumanyi twajja tutya. Gwe noddeeyo ne mutandika okwesujja tugenda kakkuba guno omwaka tekagenda kugumalako. I am still here. Paka revolution ng'ewedde. Simanyi mpuuga gye yaddayo ekaabooka ali ekyo. Mukwano gwe Ssemujju Nganda ali Saudi Arabia kati Ssekadaama we Saudi. Muzitegeera. Ssemujju Nganda oyo Madia yabuukira etokota. Madia yalaba nga andike emmandwa zange n'atandika okwekwasa wano. Naye ayagala bamuwe emikisa. Ati ng'akimanyi nti emikisa alina gitaapinga mu nze ne muwa amasannyalaze ky'okulaba akawunti y'edduka. Okitegeera akawunti yenze yagiwa amasannyalaze. Omugalatiya bonna baliyo tetumanyi ebisaati bya Ssekadaama gye baakola ki. Ssemujju Nganda ali mu construction e Saudi. Omugalatiya simanyi gye yadda. Ow'ebitaano simanyi gye yadda. Kati ekizibu kye tukyalina wano kya mawu. Naye njano wanneewesa ku ice cream. Ataapinga masannyalaze. Oyo Madia ataapinga. Omanyi abaala b'e Uganda babaza. Kati yalaba nga nzaalika emmandwa yamanya nti kaakati ono agenda kubeera musajja mugagga mu New Uganda kamwetege. Naye nnyongera okukujjukiza mukwano nswadde. Emmandwa ezange zaasiima busiimi. Era kyemanyi nti revolution weenaggweno. Ne tumaliriza n'okutereeza spiritual world zigenda kuddayo gye zaava kuba zirina okuwummula. Bano abasajja batabadde. Ati gwe just imagine emyaka gye bamaze ku Kyagulanyi oyo. Gwe genda onoonye oluyimba lwe yasookera ddala okuyimba. Oluwulire. Ng'oza baluyita ghetto. Genda olunoonye olabe. Ng'olwo zimutambuza. Madia nze yakuwa amasannyalaze akawunti y'okukula. Okitegeera nga zimutambuza. Kati goveri n'ogamba nti ngenda kulwanyisa omuntu ali chosen. Osobola okulwanagana omuntu naye tokyatula nga ngenda kukusuula. Waba onagamba nti ngenda mmusuula. Balwana nnyo basuule ka live. Ne bakolayo ne WhatsApp group ey'okulipotinga live. Akawunti bagitwale. We are still standing. Oba kati baliriddawa Katonda yamanyi. Sikyabalaba balipotinga akawunti kuba emails sikyalaba videos zaabwe nga zitambula. Mbanoonyako ku live essaawa ze babeererangako tebakyaliko. Ekyo kye bayita the chosen one. Bakiyita the chosen one. How are you hiding at? Kansuubira olikkiriya. Ngonge gwali owulira ng'ofa obusungu naye nga bajjajja balwana. Okitegeera ekintu ekyo. Akawunti nga baagala okugisuula naye akawunti ekyaliwo. Ne batulipotinga tuba twakajja ku live nga batulipotinze ne batuwazi strike. Here we are. We are still standing and we are still going. Paka nga revolution yewedde. Kakati spiritual revolution atusooke tugikomye awo. Tuyingire kubanga tubadde twagala kukola ki? Tubadde twagala kulaba kuki? Gundi ono abatugamba nti saddaaka zino zikyasoboka. Balwana twakuba fasadi naye nga ne fasadi naye erina abalwanyi. Kati waliwo ebifaananyi ebyafulumidde mu kuziika kwa mukungubagira
ono Moses ali wali ebifaananyi bye tulabyeyo simanyi waba n'abitambuza oba bagenda bikweka efe tujja kubijjayo tubitambuze fe abalwanyisa zi fasadi democracy. So eyo ne tuvaayo kakati wetumala spiritual revolution kugambye eno yaggwa dda tuyingira ekintu kye tuyita policies. Nkiddamu tuyingira ekintu kye bayita policies era nga kati essaawa eno ze tulimu. Spiritual revolution tegwa mu policies. Kiddamu saagala mubeere confused n'okufuna confusion. Spiritual revolution tegwa mu policies, si mwegwa. Wabula we tugimaliriza ng'ekulozinze, that is a battle on its own. Ne bano be nakugambyeko ba colonial masters history yaabwe gye nakuwadde nkulaze nti olutalo basooka dumaliriza. We bamaliriza olutalo olwo ne balyoka bayingira ekintu kye bayita policies. Now we are fighting in policies. Then ekintu ekigenda okusembayo yegwe munansi gwasembayo gwe last resort. Nkiddemu njagala mukama akinge kano nkugambye kati olutalo lugenda mu maaso lwa policies. Era olutalo lwa policies luno it takes the revolutionary leader and the policy makers. Lwe lutalo lwe tulimu. How are you, Mr. Robert? Kabaka wozitambuza okuva ku YouTube. Thank you very much. Nkiddamu wetuva mu spiritual battle tuyingira political battle olutalo lwa policies. Bana abantu we bamala okulwanagana n'okusaanyaawo ennono zaffe n'obwakabaka bwaffe baatandika okututeekako enfuga yaabwe, the colonial administration system olunaku olwaleero gye tulimu. Wabula we twali tukyali wali batulwanyise batandika okusaanyaawo obwakabaka bakwate Ssekabaka Edward Lwangula Muteesa owookubiri baali baagala tuteekako gundi yaabwe. Kati kyobala nkugambye nti luli olutalo lwedde lwaggwa dda. Kati tuli mu kubase tuli ku lutalo lwa policies. This is the middle battle gye tulimu ya policies. Kati tuli mu kulwanira mu policies. Kyobala nkugamba nti kati essaawa eno omuntu yenna alina akutunuza mu domestic policy oyo tali mutamanyi byalimu tabitegeera. Essaawa eno we cannot fight in domestic policy. Kyobala twasaasira banene abantu baffe abalina kisimanyi economic shutdown abaali bagitambuza. Ne tubagamba bannange olutalo lwa policies whereby policy makers and the domestic policy zino zona ziba zitunudde eri. The revolutionary leader and the foreign policy zibeera zitunudde eno. Tugamba tutambuze ba political prisoners and boycott under domestic policy. It aligns with foreign policy. Nkaddemu amagezi gazze nkugambye boycott under domestic policy. It aligns with foreign policy. Senga ogezaako okuzira be twali tugamba abaka ba parliament bazire parliament. Twali twagala kuprovinga international community okugigamba it was a military operation. Kati nga twagala actions ezibeerawo as a result of military operation zitunulewa Uganda. Okategedde ke nkugambye ku stage gye tulimu ene ya policies, foreign policy ne domestic policy. I mean domestic policy ne people power etunula eri. Then revolutionary leader ne foreign policy batunula eno. Essaawa eno His Excellency Kyagulanyi tali mu Uganda. Naye ate bannansi bali mu Uganda. Political wing eri mu Uganda. Political wing byekola bi aligninga ne foreign policy. Senga bagaana okusayininga kuki senga bagaana okusayininga ki budget kyabwe nga kiyise. Kuba ki budget kino bamala okukiyisa kino genda mu ba funders eri. Kati okyanti domestic policy etunudde eri. Parliament yetuula nekola budget yeggwanga. Mu parliament yaabwe y'ekifere erina sanctioned opposition status. Kati bamala okukola ki budget kyabwe ne bakisayininga kigenda eri. Kati eri ne bakwata sente ne bazizza eno.
kati kyembwe nti owa domestic police essaawa eno eyo ya economic shutdown bye mulimu oyina kutunula eri kiki ekikugatta eri beba political prisoners beba kugattayo kiki ekikugatta eri boycott ye kugatta eri singa bakeera ku makya ne bagamba nti kino kibudget kyemulese tukizize mwatu wa opposition status ey'ekifere mwatu bwo obuwanguzi bwaffe kitegeeza ziri tezijja kujja eno kifuko kola ekintu ky'owandiise kankusomereyo ekintu kimu role of people power in a revolution kowe tulaga kankusomera akantu kamu reject illegitimate government nkiddamu one of the roles of people power reject illegitimate government oyina okugikola ki kubanga eri illegitimate kweno stage kwe tuli kakati ekyo ekifaananyi simanyi oba kitegeeza illegitimate oba legitimate ekyo ekifaananyi kyoyogeddeko nze sinakirabako sinakiraba ekyo ekifaananyi nze sinakira just nalabye both nga musanyufu kyokka kyenalabye ekifaananyi kyenalabye mulimu both nga musanyufu so sina mulala gwe nalabyemu kubanga batugamba fenga aba people power and its role one reject illegitimate government erero number 1 oyina kusooka kugaana wabula feka tweyongere mu misomo gyaffe chief koko yatujja ku mulama yafuuse diversion yatugamba waliwo ekifaananyi ekyafulumye nze sinakirabako saagala kwogera byansimatu njasooka kutira mujasooka mu kimpe nkirabe naye nga nze bugambye role esooka yeeyo so akati bugambye people power ne domestic police bayina kutunula eri then sinakiraba madia temundensi baako sinakifaananyi kyenalabye mukimpereze mu inbox nkirabe then foreign police ne revolutionary leader batunula eno okirabirawa njagala otunule wano njagala nkusomesa akantu kano nga mu kantu kano tuli ku number 5 ne bagamba revolution is written revolution sikeera ku machano otandika tuyiza biboozi byo kino ekintu kyengenda okusomera kiri written gwatana kifuna kinone eno e guideline to this revolution nkiddamu eno ye guideline to this revolution ngenda kusomera lolo za revolution leader ngezimu azikoze ngenda kusomera lolo za foreign police mugenda kuziraba kubanga nakugamba revolution omuntu kyakusomesa obeera okiraba then nkubulye bwe tulaga tugenda mune Uganda naye bayina gye batutegekedde naffe gye tulina okufuna kubanga ki revolution leader party yagizanye foreign police eri mu kuzanya party yayo nga bweyina okubeera bwe bali mu gizanya obuzibu bwe tukyalina ye domestic police we wali obuzibu bwaffe nkiddamu foreign police lolo yayo eri mu gizanya revolution leader in his single capacity plural opposite of single is what singular in his singular capacity ali mu kuzanya lolo eno kyovola buli kimu kitambulanga we tukibala obuzibu buliriddawa domestic police we wali obuzibu mwakola mutya mwakkiriza sanctioned opposition status atweyongereyo tetugenda birwako nnyo tugenda kubiyisaamu summary ojja kano n'okeesomere lolo za revolution leaders agenda okukola njogera ku his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert essaawa eno gyali mu United States of America bino byali mu kukola nze simanyi oba tunaafuga oba tetuufuge naye nga kyemmanyi nti nammwe mukoota mugalumonde Piero yo temusobola kufuga Uganda temuli gifuga that is a dream a wet dream gye muliko ntiddamu njogedde ng'ennaku z'omwezi 21 temusobola kufuga Uganda temusobola tuteekewo abiri woli nange wendi bampita Dr. Shama muzino police endi kabaka just watch the space manyi mudano ne mwesudia ne mwegumya temusobola kufuga Uganda temuli gifuga temujja kufuga wadde okwesemberezaako era ebyokwesudia kwamwe bimugenda okukomako parliament fe tugirina does the parliament give power egaba buyinza
tuteekewo abiri tusabe obulamu wooli nange wendi Kyagulanyi yaddako okufuga Uganda. Tulina TikTok, yes tukkiriza nzikiriza, yes tulina TikTok. Njagala osibewo muganda wange temusobola kufuga Uganda n'amaanyi ge mulina ge mutambulirako essaawa eno ga Museveni temulina kye mulina. That is why you are hiding under NRM. Nkiddamu mumanyi mudano ne mwesudia ne mulimbalimba banna Uganda amaanyi ge mulina mwekwese mu NRM. Njagala mujje obwakkawaddeesi bwammwe njagala